Amanya agange nze Kaggwa Matiya, omu white man omukunja, omulwanisi w'eddembe ly'abamawulire mu nsi yonna. Komyawo n'ebipya mbayimbire, bawayiti paanisi gye bakola, nsula njiri ebibawoomera, nakati ndeese ebyanga ebimbino, nzaalo kyagwe waffe Matale, nkunja gyevudde n'enjija wano, ye muli mutya abamawulire, mugyebala emirimu egibatuuyanya, ng'okubatyoboola kwasobaganye, muddeyo mbalwanirira emikwano gyange, oluyimba lw'ekube luno, lwakubona nsi yonna kakubuulire, eddembe ly'abamawulire, temulirinnyirira kyensaba kati mubaleke, lwaki mubatulugunya mutyo, ne mubasiza ne kamera nga bakola, eddembe ly'abamawulire, temulirinnyirira kyensaba kati mubaleke, lwaki mubatulugunya mutyo, ne mubasiza ne kamera nga bakola emirimu gyabwe. I'm talking today genocide freedom issue. You, no torture, genocide. Genocide is the peak of war. I'm a white man, Mukunja, genocide freedom fighter of war.